oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Nkwaniriza ino mulungi ali ku BOCAT TV. Leero Minah nkomyewo mu programu yaffe ennungi. Programu eno bagita Love Doors. Eno ye Love Doors yene yakatweyungako yakatwegattako banange nkwaniriza nnyo nyini ddala n'essanyu liraba ku kamwa kange. Kaakati leero mu programu yaffe ennungi nga tetunnaba kugenda wala nga sinnaba kubeera nga nsabuukuula nga sinnajjula luwombo. Mu Love Doors tuyina amateeka gatufuga era nga teweerabira amateeka si mazibu nnyo mangu bintu bya kunyumirwa mukwano. Subscribinga ku channel yaffe bw'obanga to subscribinganga please do subscribe. Bana likinga obuntu buneno tububateerayo bw'obanyumire bwammwe naffe bintu byaffe ffenna bw'obanyumire beera nga likinga akantu ako ate n'ekirala comment yo kintu kikulu nnyo mukwano. Tokola ensobi n'olaba video yonna eno neggwako naye nga toteddeyo comment. Njagala tubeere nga discussingira wamu ffenna. Mbuulira bigenze bitya, mbuulira wa wagenze obulungi, ekitagenze bulungi ojja kunsonyiwa naye beera nga okola ebyo mukwano wammanga. Leero mu programu yaffe ya Love Doors njagala twogere ku bintu ebimu. Omwagalwawo okakasa nga akyali mukwano naawe. Bubonero ki bolabira nti omwagalwawo takulimbe akyali wamu naawe mu mukwano nti taakyuke? Bubonero ki kwogera olabira omwagalwawo? Point yaffe esooka, omwami kano kako omukyala wo mugezese, oyagala okumanya oba naasigalangawo mu mbeera yonna, oyagala okumanya oba omwagalwawo akwagala takufera takulimba. Bw'oba bulijjo badde okumayo waka n'akaveera ng'ojja weetisse, kigezeeko lumojje okaabe nti zikubuze jangu nga tolina kyoleese waka ne woba ozirina naye ng'oyagala kumupima anaabeerawo taakyuke mu mbeera ey'ennaku gwali. Jangu nga tolina kyoleese okomewo ewaka. Ojja kumbuulira omukyala ono agenda kwaniriza nga bulijjo waakwaniriza akuliseeyo, oba leero taakufeeko ngalaba tolina kyokutte mu ngalo zo. Amazzi anaagakuteerayo nga bulijjo. Essanyu waka eribeerawo ng'okomyewo ng'olina byoleese waka nga bbuutu ezejjudde, leero okomyewo tolina kyoleese. Sitaatu ono agenda kubeera ng'akuyisa atya? Beera ng'omuteekako eriiso mugezese bannange ebintu eby'omukwano bino twagala tukoleremu ensobi kubanga omukwano nze nyina engeri gye ngutegeramu nga yo yanjawulo. Kati njagala tulabe omwagalwawo mupime jangu ng'olaga tolina, olabe agenda kubeera mu mbeera ki, agenda kusigala nga yooyo, agenda kwejaga nga bulijjo n'abeera nga musanyufu because you're back, oba agenda kutwalira mu kifaananyi nti tozze tolina kyoleese togenda kufuna ssanyu lyange sijja kukulisaayo n'ekyokulya tajja kireeta ku mmeeza leero abaana ibajja emmere ogireeta. Gezaako kola ekintu ekyo tulabe oba ddala omwagalwa taakyuke. Pointi yaffe ey'okubiri, abakyala oba omwana omuwala yenna ali eyo, omuvubuka omwana omuwala oyagala kuyingira ebintu eby'omukwano naye nga olina omuntu wo gw'otaddeko eriiso muli awo bw'omukubira essimu ng'olinamu obuzibu ayimirirawo ayiwawo omubiri oba ye tebimukwata nako ebyo. Njagala obeere ng'ogezesa omuntu woono bw'oba olinamu obuzibu bw'ofunye ayogerera mu singular oba ayogerera mu plural. Akubuuza nti ogenda kukola otya oba tugenda kukola tutya. Kyentegeeza ebizibu tetugenda byewala bannange ate nga n'omukwano tugwaga n'ebintu bino bitambulira wamu. Bwe mba nfunyeemu obuzibu sweetheart oreactinga otya? Obeera bize nnyo oba obeerawo okukonompaayo nange push okola otya? Omwana omuwala beera ng'otunuulira omuntu gw'owadde obulamu bwo gw'owa obudde bwo asobola okuyirawo omubiri. Kyentegeeza kye ki? Bw'oba olinamu obuzibu si kya buli lunaku si kya buli kaseera naye olw'olumu osobola okufunamu difficulties n'ogamba kanjogereko n'omwagalwa wange. Oyogedde naye areactinze atya? Response ye eri ki? Omuntu n'owaba takuwadde ssente like nga takusupportinze financially asobola okwogerako naawe. Oluusi ayinza okuba nga naye talina by the way. Kisoboka n'omubuulira olinamu obuzibu ng'ekizibu okuggwawo kyetaagayo kasente nga naye osanze yakazijjawo alina abantu awala wazitadde naye ayogedde atya naawe? Akirimu tugezeeko tukole bwe tuti mukwano tukoze tutya oba ogenda kukola otya? Twebereremu bannange. Point yaffe ey'okusatu, omusajja wo oba boyfriend wo, omwami wo. Kino tekikwata ku batali bafumbo mwenna ffenna twezingidde wamu kubanga ebintu by'omukwano waliwo abali mu bufumbo n'abatabuliimu naye nga tebali mu mukwano. Omwagalwawo wakubira kasimu
bwakubira kasimu akutwalako out mu bifo ebyenjawulo nga mugenze just kunywamu kokka coffee kunywamu kokka kunywa oba kubeerako mu bulamu obwo obwa wabbali oba buli wakubira essimu aba ayina kyabanja. Kyentegeeza kye kino mwena muli bantu bakulu buli wakubira essimu asobola okubaako wakutwala nga just mugenze kunyumyamuko akweko ku bulamu obwenjawulo obutali bwa waka oba buli wakubidde essimu definitely mateeka aba ayina okubanga agenda kubeera nga kukozesa. Kyentegeeza kye ki omwagalwawo mwina ekibagatta nti buli wakubidde essimu ne waba ku meetings nga mugenze out mwina kubeera nga mwina ekikola kye mukola oba musisinkanye waka kyekyo byebyo buli womu meetings ekyo nga kyamateeka oba akubirako kasimu n'akugamba sweetheart njagalira okutwalako ku dinner ne mugenda ku kwa dinner date oba buli wakubidde ojjo okimanyi kyekyo ebintu binene bannange nno byawukana. Sigamba nti n'omuntu akwagala ennyo yakola ekyo oli asobola okuba nga ayina ennyonta ye nga naye agimalira ku ggwe nga mu butuufu bw'atunulatunulamu ng'alaba nga ennyonta gy'alina omuntu ono yalina ogimmalako ng'era awo ateekamu ssente zonna z'aba asobodde kyonna kyekyetaagisiza okulaba nga aba ayina ofuba because ayina enjala ye naye ng'oyo omuntu really aba akwagala oba aba akweyambisa. Ebintu ebimu tulina okubeera nga tubitunulamu ne tutegeera omuntu ono ndiringa naye nga tuli mu bulamu bwakubeera nti tweyagala oba twebuzaabuza akumalira budde oba. So ba sweetheart ba darlings njagala mubeere nga mwebeereramu tuli ku ngeri teweerabira tuli mu kulaba bubonero ki kosobola okupimira omwagalwawo nti taakyuke waali mu mbeera yonna. Mu ekyo tulina okubeera nga tutegeera abantu be tutambula nabo be tuwadde obulamu bwaffe kubanga ekintu ekiyitibwa omukwano si byakugezaako so okwewala ebyo byonna woba olina obudde ng'ekintu tekinnaba kubeera nga kitambula nnyo mu maaso wejjusa obudde bw'otaddemu ssente z'otaddemu akumalidde obudde n'okufuna ebizibu ebirala. Abantu ebizibu bingi nnyo mu mukwano abaali baagaana ne bafuuka ba enemies. Tubyewale laba munno obubonero bwebwo bwe mbawadde nze Minah kosobola olabira omuntu nti taakyuke wano wokka ku BOCAT TV nange Minah era nga program y'ennungi Love Doors. Tovaawo beera ng'osubscribinga tokyerabira comment yo kintu kikulu nnyo teekayo comment mukwano kinzizaamu amaanyi okulaba nga ndeeta ebyakabi wane naye ne lutavaawo nga totaddeeyo comment yo. So mikwano mbaagala nnyo bye. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV